Engeri omuyizi wa senior 4 gyafuddemu ku ssomero bitiisiza ddala ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Anti Kaduuka kyakoze Sister Junior bannanga obusungu bwo bungi nnyo nnyini ddala akatambi nako weekali mu maaso awo. Fifi da Queen naye ate azudde ebipya saagala obisubwe ate ze ensonga za Hajji Ali munnange ne Hajjat tebinnaba kugwera nga Hajjat kigambibwa nti ayagala kubba bintu bya Hajji. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, nzikiriza nti muli bulungi nga enkola yaffe. Mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesubwanga byonna byemba nteekayo. Munnange tukyali ku ensonga za Hajji Ali tebinnaba kugwa era nga yo munnange famire y'omwami omukyala emuguddemu nti ayagala kubba bintu bya bugagga. Kyolina omumanya omusango gwasoose nga guli ku musajja nate kati byakyuse dda byazze dda ku mukyala kubanga bo obujulizi obuyisiko n'omukyala simanyi na kumanya era nga bagamba omusajja agenda vva yalwanirire naye temunnamanya mwana ayogera binene ebintu ddala bituufu oba nedda. Tewali agenda buuza ebyo bibuuzo era bwe mwagenda kuba yeebuuza Hajji Ali ludda wa bamukwate bamusibe. Temunnaba kwebuuza. Omwana y'omu avaayo n'agamba nti ate maama ye yaŋŋamba njogere bino ebigambo. Poliisi tegenda kusooka ate kwati kukikkiriza ekyo. Naye gwe jjukira oli mukomera media bino byonna byonna babifulumiza. Oli mukomera osula bubi olya bubi. Oli mukusafari ng'obedde poliisi yekyakalinga out investigations. You understand? At the end of the day ono wayongera okumamu omuliro enkya omukazi y'omu y'oyo tunuulira okuva ku interviews ebbanga nze I have spent a week nga I'm seeing the interviews. Interviews ezisembyeyo ne interviews zakola ssaawa zinene labawo enjawulo eriwo ebigambo bye tebikwatagana biri parallel. Kino lero ayogera kino enkya n'ayogera kiri okitegeera ekyo kitegeeza ki kubanga nalaba just interview emu yali emmala okumanya nti omukazi alimba era nzizeemu lero okulaba si buli musajja ati mugezi bwatyo nze nange nabitegeera. Interview ye ey'okubiri gye nzizeemu okulaba ng'akola n'oyo yali minisita wenkakasiza nti kino ekikazi kirimba okitegeera. Kwere yasooka yakaaba nnyo natugamba nga bwe yalaba ne nabaana ne ŋŋamba nga yali agenda okulaba nabaana bwezityo okitegeera. Egi ne leero we bamubuuzizza ne bamubuuza ku sitole ya ex-we oba bbaawo omukadde asoose n'amukomererawo oli omusajja twayawukana bubi nnyo 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 ne ŋŋamba kati ono ssebo gye yasookera bibi ate n'omulala gwafunye ye alina omukisa gw'abasajja ababi okitegeera. Gwe gw'obeera mulungi kyenkana ki nga gwe buli kaseera gwagwa mu babi eyasooka twayawukana nnyo naye kweno gyannyonnyodde minisita abadde mukalu nnyo nga si oli abadde atunnyonnyola. Waliwo ne kino kyogereko mwannyina w'omukazi eyayogedde n'agamba nti omuwala baamuwa emmotoka Prado n'agitunda mu nnaku 2 nga bagikimye. Kitegeeza ki gy'oli? What message do you get from that? Omukazi nga bakamuwasa ne bamuwa emmotoka Prado ne bagikima mu lujja mu nnaku 2 mu nnaku ezi. You know what it means? Abakazi nga baagala okwevuga eby'enfuna omukazi akyusa aprioritizinga ssente. Ani atusiriwaza Ssaalongo Zowamu ensonga zikyagendera ddala mu maaso kubanga emboozi zino ebbiri ebigambo ebiva mu mukyala ate n'ebigambo ebiva mu famire munnange tebiyina webikwataganira era ng'omwana omuto avuddeyo n'alumiriza maama we okumujweteka ebigambo mu kamwa. Ono omwana agamba nti maama we yabagamba mugambe abantu nti Nisha taata wammwe yakola ki yamukwata. Kati ate omwana yendowooza munnange yavayo n'abyogera ng'amanyi bigenda kukomaawo naye naye atalaba kisuusi taata we amaze wiiki namba munnange nga musibe eri ekigo ku prison. Kati yavuddeyo munnange naye atangaaza amazima omwana omukyala ye yabagamba boogere embuto munnange omusajja bamukwata kwegamba we tukyali awo naye nga ye omukyala mbu munnange mubaayabaya gaata amawulire ag'ennaka agaliwo munnange abayizi n'abasomesa ku ssomero lya Bwere secondary school baguddemu ekidimusi oluvannyuma lw'omuyizi we senior 4 abadde yakatandika okukola ebigezo munnange ndowooza peepa ye ebadde esookera ddala
munnange yakoze bulungi nnyo emisana yakoze bulungi nnyo peepa ye yasoose kati ekiro munnange n'asomasomako ku bitabo ate asobole okwetegekera peepa ye ey'olunaku olubadde olwaleero. Munnange n'agamba omutwe gunnumamukko ako abasomesa katumutwaleko mu ddwaliro ate munnange bamututte mu ddwaliro yakomyewo era nga wenjogerera ssaawa zino zembuyaga ate ezikaza empewo kale katongera okusaba omukama amulamuze ekisa munnange amuwe ekitangaala kimwakire atebenkere emirembe era nga bo bazadde boona omwana bafunyemu obutakkaanya n'eri n'essomero bagamba nti bano abasomesa bannannyini ssomero mbu balagajjavu singa tebalagajjalira mwana waabwe bw'osanga munnange teyalifudde ate byebiryo teeberezamu omwana yasiibye mulamu agambye omutwe gumulumamu katono bamututteko mu ddwaliro ng'amaziga na biwoobe bannange nenga we tuli anti kaduuka muyina mu maaso wano ng'ate atabukidde pulandi mugobe pulandi mulekwa sister junior ekikulu naye amanya ayina mangi bannange muyina mu maaso olwo kyokka buli kyabadde amwepikira naye ate leero amwabulidde kyamukoze akala kasoono anti kaduuka naye mabegako awo yavayo n'agamba mbu akuze tagenda kuddamu kuvuma oba ate kati byakkidde ludda wakuba ate yazzeemu buto we yali yakoma we yatandikidde kasoke kati Junior musajja kiwenneneku yagamba yafa kitaawe lwe yafa waali Junior atugamba yafa dda kati we tuba twogera n'abantu abalamu Junior mu mujeemu yagamba nti ye alinda bulinzi kera ku makya n'afa kati ngoyo naye ayogera Junior oyina abaana b'oweerera oyina abaana b'olabirira otandise okubuuza ku balala ng'oyagala beebakako nyina omwana ali mu senior 4 nyina omwana ali mu senior 2 nyina omwana ali mu P3 nyina omwana ali mu baby class oyagala kwebaka ku baana bange omwana omu ow'obuwala gwe nnaakakuza anti gy'emize gyammwe ndabe ng'omwana wange ali kusomera omusajja amusurprisinga n'emmotoka mbu nkuba engalo ng'ambe nti omwana wange ekibala wansi yabaza ekinene bwe bamala okufuna obulwadde mubagambako abaana bammwe okwambala kondomu n'abasajja abatonera ebirabo ebifaana bwe bati olumala okufuna obuzibu nga mujja wano mutwasamira omwana wange yali asoma ekisajja ne kijja olwo tutandike story ekaabya banange omwana we mukazi yali atuse mpozi mu siniya waati siniya 6 mpozi ne bamusiga akawuka omwana w'amaandi bambi mwe mwagala buli dakiika tubeere buzi mutubuulire the best story gye bitandikira mubeere nga mutugamba gye bitandikira muleke kutubeera nga mutugamba byakumumwa mulekerawo okutubanga mu story z'abaana bammwe mutugambako byakumumwa mutugambe gye bitandikira tumanye naffe we tutandikira schools kati zafuuse dating sites temujja kutumanyira n'amasomero agamu maama Janet ogenda gaggala muleke kutumanyira mubonereze amasomero oligale kalango namu nagaana akalanga akakubira ebweru w'essomero temujja kutumanyira ate mumala ne mujja ne mugamba nti abakazi twayonooneka tuli bakuzaalamu buzaazi kuteekaawo muli ku baana baffe abato mubatigiinya bisajja bitigiinyiza ddala obwana obuto Junior yayinza okuleka okwebaka n'omwana ali under age bw'omutunuulira yenna bw'atamira ne yeekola obusolosolo ne yeekwata mu bitundu by'ekyama ne yeekwata ku mutwe ne yeekwata buli wamu kati Junior naawe oli muntu mu gavumenti eno bayinza kuwamu mulimu ki oli kiwemmeneku kigwagwa mbu taata bwe yafa nange nenfa nnyoko olowooza kitaawo yasoose okufa tetufiirwangako tumbaavu gwe nno kitaawo ng'akuleese oyina n'emmotoka oyina bw'osobola okubeera olwo ffe be baaleka nga twakazaalibwa tumbaavu mulekwa nnyoko mulekwa tumbaavu obugwagwa obukujja mutye mukwate abaana baffe ne mutandika okubanga mwekazamu mwe muyinamu ku busente ab'obusente tebasibwa bakabasanya abaana baffe ne balemu okusibwa olw'okuba balinamu ku ssente stupid anti kaduuka bw'ati ate munnange tamala emirundi Junior bw'amuyisizaamu eggaali bannange anti kaduuka olw'olumu akusobera no ne sayidi gy'abeerako ennaku zino abadde abiibiita pulandi muleko ono nga yina agamba ne mukwatako munnange tukyeyongerayo ku nsonga za Hajjat Zula munnange amaaso wano nina omukyala Fifida Queen munnange ng'ate naye aleese obujulizi obulala era nga abafamire y'omwami ono gwe baasibye gwe balumiriza okwata omwana omuto ow'emyaka 14 atannaba kwetuuka nga bagamba nti munnange byabufere ono omukyala ayagala byabugagga era nga wenjogerera omusango gwamaze dda okukyuka ate kati baguddiza ku mukyala weewaawo abantu bagambye nti kirabika munnange abantu baguze bannamawulire ne babawa ssente ate ne basala bakyuse omusango bwe gutyo ogubadde ku musajja ate baguze ku mukyala Fifida Queen agamba nti bamunnyonnyodde naye ng'ebintu kugamba nga ebintu bye bamugamba tebikwatagana abasaba information entuufu nga bamubuzaabuza naye nga kyombu kituufu omwana bamukwata naye nga bambi si musajja si yamukwata muli bulungi Fifida Queen mukyala Nsubuga wano kakati
Olunaku bwe bwazuukukidde ku makya nabadde nfunye messages okuva mu famire y'omusajja eyakwatiddwa kugukwata step daughter we. Eyampeereza message zino nga ngamba Fifi, muganda wange teyakwata mwana oyo konze mpa ensonga era ndirwedde okuwuliriza, ndirwedde okukola story endala bwebanga ntuufu. Mpaayo ku bujulizi. Nangamba ekisooka omukazi ayagala kubba muganda wange, ne mugamba mpaayo ku bujulizi ng'omukazi ono ayagala okubba muganda like nga message conversation tugiposting ensi egirabe. Nangamba agenda jimpa, tannaba kujimpa. Nangamba ekyokubiri omwana baamukako okwogera bye yayogera okusinziira ku muntu ampadde message. Ne mugamba mpaayo ku bujulizi, ampeereza video ng'osobola giviewing omulundi gumu tho bwe njirabye ng'eriko omulundi gumu oguviewingibwa nze ngisigazzaako mu ngeri yange asinnagibikula. Mu vidiyo eno mubaddemu omwana ono omuwala, feesi y'omwana ono erabika nga bamubuuza, mulimu abantu mu background nga malowoozi g'abantu nga basatu nga babuuza omwana yakola ki, yakwata teyakwata mu tooni bw'etyo. Omwana n'addamu mu vidiyo eyo ng'agamba yankwatiriranga buli lunaku bwe yajjanga mu kisenge nti ng'akukwatirira wa, nti amabeere wansi biki byonna ng'emboozi bwe yalyogeddwa. Omuntu omu n'amubuuza yakozesa oba teyakozesa. Yakozesa. Omwana n'agamba, n'asooka n'asirikamu n'amala n'agamba yankwatirira bukwatirizi. Vidiyo bwe maze okugiraba ne mbuuza omuntu ono ampeereza message ne mugamba ky'ogamba amaloboozi ga Hajji ono ng'ayagala atese oba Hajji waseeka atese ne mukazi we gali fabricated si matuufu. Tanzizeemu. Ne mugamba essimu yakubiddwa Seeka Semambu, I think that's the name, nga insinuating nti ekyahapeninga kya bulijjo, things are common, abaana beebaka ne kuba maama baabwe, era n'agamba tebaswaza musajja tebamusiba bw'anaafiira mu kkomero omukazi aligamba ati abaana, era n'atugamba omwana mukaba. Ne mugamba olowooza ebyo nabyo biri fake. Tanzizeemu. Ne mugamba mpeerezaayo ku message eziri wakati wa Hajji ne mukyala we ono ng'amusaba ebyobugagga. Ezo nazo tannazimpa. Naye yaŋŋamba omwana si mukwate. Ne mugamba ffe platforms zaffe we ziri. Gwe tuwe version yo n'obujulizi. Ffe tutandike ate ku Hajjati. Okitegeera? Ffe tutandike ku Hajjati kino kyo tukijje mu ddiiro. So, ndi wano obudde bugendedde ddala nkyalinda kuva ku makya mbadde ngumiikiriza nga saagala kubyogerako. Naye obujulizi tebunnajja. Omuntu ono n'amaliriza nga ngamba muli ku busiraamu muswazi. Omukazi oyo aswaza busira siffe. Angambye omukyalo oli maama w'omwana ali mu kuswaza busiraamu ye kyekigendererwa kye wamu ne Seeko oyo amuggyeko ssente era baamusasula. Kati ne mugamba mpaayo ku bujulizi. Nabo tubaanike tubakube ensi balabe ensi yeesalirewo. Awo wenkyali nninze ku bujulizi tho tebunnajja. Naye aŋŋambye agenda kubuleeta era story egenda kulwaninga. Kati tugirinze mubuuzizza omwana ono baamutwalako mu ddwaliro, ye agamba omwana tatwalibwangako mu ddwaliro kukeberebwa. Katulinde mugambye tugirinze, nninze bujulizi era nja kubambuwa abantu wano. Kanoonya ku Ruth Kalibala amunoonyeeko alufuna wano enamba yomukubireko kubanga kati ate story baagala kugiyingiramu kugireetamu katemba oba I don't know. Nenze mugambye singa mpaayo obujulizi we gana bage mazima era nago tujja gayimirirako Hajjati aliwe. Nange kooti y'abantu eno ebonye beebyo kati ninda bujulizi basebo ne banyabwe babu. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde by'omutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana
eddagala likola bulungi ku baami. Tulinamu kati nga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaami okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bana olina cancer atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kukozesa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzikyawo. Bannange tuna expowerman bw'aba alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyingiza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias